wali roundabout kwata oluyimba lwa David Lutalo olwakapapaala. Kati bw'oba tokozesa kigambo roundabout kozesa ekigambo kapapaala. Love story eno eyoleka obulamu obumu bwe tulowooza nti bwe butuufu nga si bwe butuufu ku baana ab'obuwala engeri gye bakolamu emirimu ebweru wa Uganda. Kitundu ekisooka. Nze omwana abamu mwakola ku bitabo bya 32 nga bakasaze mu makati. Beso bakisalamu obutundu busatu. Ne bakuba akatundu bakasibamu akakutiya mu makati. Oba mukambala mugundi mu uniform mu bulago wane no ba mu musipi akatabo n'okasuula na bakuba emiggo. Ate n'ekirala ng'ogenda kusomera ng'otuuse MP3 olina okusukka ssaawa 11 ne musooka kulima ne muse n'amazzi ne mwera olujja ng'amateeka mukeera mu nnimiro bamama mwabera bakomwe naye nga muli bulungi. Nze nga ngenda kusomera kukeera kulima wera olujja kusena amazzi olyoka ogende kusomero. Ate nga n'essomero nga tere lukumpi luli wala meters nga 2 nga bakuba emiggo kilomita nga 2 oba 3. Naye abazadde baali kuki nga amasomero gali kumpi nga bagamba ogateekamu nga bakuteeke naye nga bakuba emiggo vaya kabina nga bona kazimbya naye bannammwe. Nze nakola single mother, mama wange yali single mother, saakola matata. Tata wange yali simanyi mama yafuna olubuto nga anobyoba katatu nze naneegaana ya kati wenaye gwe tata wange we yaneegaana ne mama wange oba nakyawa simanyi kati we natuuka mpifo nze nali ndi muntu nga muyonjo ya kandi muyonjo akenfumo kange embeera smart n'akantu kange komunda nga akomula na obuseera waliwo obugundu bwa zipu nange nga nina akantu kange kamu nga kazipu nga nkaagala nga bino bya PE nga mujjamu gundi uniform n'obeera ng'oyambadde akantu nga ka white nange nga ndi smart naye nga kali kamu naye nga ndabika bulungi. Nze tebankubako ng'oba neerabidde akantu kange akakomunda nsimanyi keerabidde bakanedda kandi bwe natuuka mpifo nga njagala kwesimba kuba health prefect P6 ya kati nenga waffe twali tufumba walaji. Yes, twali tufumba walaji ne banne bafumba walaji kati nga tebali abasenera amazzi ne bangamba osobola kusenda amazzi banange nasena amazzi ga walaji. Ekiro makyali nusu 10 naye nkongajja wala wena otuyanye omusana emisota nze emisota nga sikyagitya nga waffe twali mu kyalo emisota nga tugiyitawo wisi nenfuba nnyo nga nfune sente nga P6 nakola P4 P5 nga njagala fune sente zengato nesibe bwa health prefect nze naye mbukola sente zenga nteresa nga sikulya nga bana benda kuzona nga kasente kange nkatereka kati bwe kawera omutwalo kakamba kati P6 ngenda kwambala engato ne P7 nenzuwa mama wangera bwe nali nkola nga mwaze nga mpala ngatta kati P6 third time P5 nenga mama njagala gula engato yangamba nnyabo kitabu wali omulabyeko agula wano sabbuuni wali omulabyeko ng'agula wano omunnyo banange nawulya nga nzirika natunulira omukazi nga simumala nayo ate n'okubyembi ono omuto wange yafa ku primary ku baby class nga yambala engato naye nze nga njagala kwetimba ku bwa health prefect naye nga njagala kubeera nga ndabika bulungi banange nempulira nga nkyaye maama nentambuza ekigere kyange nyemala P7 kati enyumba yaffe twali tubeera wajjajja extended family katubeerayo bangi bwe namaliza P7 niwajja cousin sister wange ng'anubye mama nagamba teri akugenda kugula sabbuuni ojja kubeera ng'olime naye nga mama nanye lwaki tonzikiriza nange netandika kulima negulireyo engatto kwaye tewali buzibu tugenda nga tulima era wala nno tukeera 11 tuke 12 ne tulima tubayisa wa 6 nenkola sente zange ate nze naye nyina baganda bange abalenzi nga byanigiina ebyo byakajja sayambalako ku binigiina era nigiina gyambadde nga ziya wano ku ddungu nga brother nga gabanage binigiina byonna bisatu ebi abantu nga wenda abijerega nengamba era engato yange yasooka mu kigere silipa ne aerosoft engato nyina sooka okwambala ate bwe nakola nembeera nga nyambala buhayidde gyerimu omumpumpi nebula obugati wange bwawaggulu ze nigiina njiguze nga nziya wano ku ddungu nze gyambadde mu nnyumba y'omuwarabu nze okuva ne Uganda nga sisobola kwambala nigiina tata wange yagintamisa
nindabika bulungi nekola obusente bwange naye nga ogenda kulima eyo sente olwego olina okulima byogenda okulya ewaka nga amateeka gali waka nga nze siinamu buzibu amazzi nengavaako nga tandise kukwata abakulu kuba twali tukulira 200 oba 15 nange obulamu ne butuuka nenyingira senior wanu negula byonna ebyange ebyetaagisa wange talina byeyangula mpozi nagaana ogula ebitabo naye nga mama sigenda gula bitabo gwolina okungulira ebitabo nze nagaana ebisigadde neegulira kati bwe natuuka mu senior wanu waliwo boyfriend wa sister wange cousin kati sister wange cousin bamukyusiza essomero kati nga gayi nga mwegomba bana nga alina obunywa obulungi nga gayi mwegomba kati sister wange bwe yagenda nagamba bakisikudatinga nandatinga banange saamulwisa tugenda netundula vanilla awo biseera ebyo musimanyi olina okukosa panadol na aspirin nekosa panadol aspirin kati jukira ndi musinia wano second term nenfunawo ekisajja ekya boda saakyagala kyali kisajja kikulu nze nga ndi muto nina emyaka 16 nga gayi ali myaka nga 25 gayi nankwana zisaamwagala naye lwakuba yankubisa buntuntuse ewaka twali tetunywa sukaali tetunywa mata olina okunywa obuwunga mama wange waba aguzaako ennyanja kakeemu abaana mulya mukene kati nze oyo gayi oyo wa boda kyenasalamu okumwagala yanguliranga kiro ya sukaali kati bwajeta nga agiteeka oba wangiziika mu ngoye zange nganywa ka sukaali chapati kyokunywera ku caayi nandeeterayo obwo bucaayi ningamba kanjagaleko wa boda kati owa boda oyo saamwagala ku bbanga ddene kyaka katwatunda banne emirundi ng'ebiri kati mukwano gwange nenfunawo kyali wange nga tusoma nagamba nina brother wange ali ku university yagambye akwagala banange nali ndabika bulungi zakawala kakula obulungi nina entugo yange naye feesi yo kale yali tetunda nnyo naye nga nakula bulungi ku kyalo nga baneegomba ne bankazako n'erinnya lya roundabout ne bampita roundabout nange neewulira banange nga ndabika bulungi nga ndi smart nibunyambala akagoye ka 10 ngwanka 5 nga buli omu ayimira n'atunagamba nange laba omwana w'omuntu banange nange neeraga nga nyina entambula gye ntambulamu wena nga mba buseeka banange nga ndabika bulungi kati nenfuna owaali ali ku kampasi oli ewa bodenge gye saamwagala ali musajja mukulu oli yantundulako vanilla yasooka first card oyo nali namukyawadda nensigaza owa kampasi nempepa yano owa kampasi banange nze ntuuka n'okwenenya kuba bazadde kuba mama wange yali single mother nga sikyayogerwako ze yali afuluma nga agenze emanju walayi nga sidda nga tuliwa mu kilaasi tuliwa ngeyo gye tutundula vanilla n'ensula ekyo kiramba ku makya olina okugenda ku ssomero mama n'ayomba mama yali mukazi nga muyombi bambe namuyombesa bambe nyina muwala gwe munawudde wano ng'akaaba naye nga mubambe naye yakaaba nga mumange bwe yakaaba mama wange nangamba naye mwana gwe ekitawo yakukyawa akatera byebyowokola naye nze nga mbuulira nga sibuulira ati nyina omukampasa nze erijuka ndi musiniyatu naye erigali yali mukulu yali yasoma ne babrother wange nga bakulu kyaka yali asinga emyaka nga 15 kati ekyembi siniyatu lekyemanyi twatunda bana emirundi ng'ena w'etaano ndaba bwanfunisa olubuto nga ndi musiniyatu ba first term gayi nemugamba okimanyi ndi lubuto nangamba nze sizaala kati oyo wa boda yali yafunisa sister we cousin olubuto n'alwegaana nagamba nawulidde oli owa boda yafunisa sister wange olubuto kitegeeza luliwo oyo omusajja yazaalazaala nze sizaala ngamba oyo omusajja saayegatta naye nemwegaana nagamba sister wange yangambye gwe wamulemeseza omufumbirwa nayagala mugu kati gwe ng'agenda nagamba agenda kuba embaga nengamba bannange negaana jukala ali simwagala oyo wa boda ze bannange abasajja ba boda bali kumufutu kuno munansonyiwa zisaagala nyo basajja ba boda era nayagala babiri era songerangako ate abasajja ba boda bambe tebankolera bakiki oba engeri balabika bulungi kale balabika bubi kale seegombanga omusajja wa boda naye simanyi bamukama anamumpa ejo osanga nga wange yagenda okumpasa osimanyi kati ngayi nafunisa olubuto bwe yanfunisa olubuto nemugamba ndi lubuto gayi n'alwewaka n'olubuto terwandwaza nnyo nensoma senior one second term ng'ate lubuto lwange third term lwali lwaza emyezi 7 naye nga ndi lubuto naye mama talumanyi mama yagamba arafuna wano olubuto nga lwa mwezi gumu banalulabye lwa wiki nga nalulabye naye teri yalulaba olubuto lwange
pozi nze nali mukwano gw'abakadde nali nyina abakadde bange bali bajje waffe nga balimbira maama waffe nga bajja jjukira ffe tulima etunula ssente naye nga waliwo abajja waffe ne banona ssente mu lusuku lwewaffe kati omukadde omunanga naye mwana gwe ng'oli lubuto nga byonna bigenda mu maaso nzikiriza nkutegeeze ku Dembelio Properties and Associates tulina estate eri Nsangi ku Masaka Road Nsufu tulina estate ebujuuko ku Lwemityana estate ejeza ku Lwemityana estate ewakiso ku Hoima Road ebifo bino birungi okuteekamu amakaago tojja kubeera mu mugotteko gwa kibuga ate tojja kubanga oli bweru wa kibuga ow'omukwano njagala kujjukiza ku estate gye tulina ekiwawu ku Lwemityana estate eno oli mwana wa bwola mwana wa bulenzi ogamba nti sozi mu Dembelio mwenzikiriza n'enfuna 5 ku 5 ng'ebiwandiiko kiriya $5 million I am good to go njagala kukwaniriza 1 duka mu inbox ya Sozimo ku kiwawu otekeko Dembelio sirika paka nga nkuzeemu so nga ate buli kibuuzo ky'olina nga kyekuusa ku ttaka Dembelio Properties and Associates webali nnyo Madam Nancha Beatrice wakwanukula ekibuuzo kyo kyonna ku nsonga ez'ettaka ne kalonda yenna ennamba nga bw'ozala ku screen munoonyeko okumanya ebisingawo kati omukadde omunanga naye mwana gwe ng'oli lubuto nengamba okakusagamba oli lubuto naye tolugyamu sister wange kuwa stepmother wange yali yakafa nagamba ogenda kufa nga sister we yakafa ko yesigenda kulugyamu era saalugyamu adetamu zasaddamu taasasula fees ku ssomero twali tuwusasula $7,000 nazeeterekera sajja report mama wange yali teyasoma babrother wange nga bagenze sister wange nga bagenze nga tabitegeera bya reports nze nenzya nentuula nakabakola report obadde wakumeka n'emirimba bye namulimba sikyabijjukira nembeera n'olubuto lwange oligayi bwe yamala campus ye nadduka nadde Kampala netusigala tucommunicatinga nangamba nze tata wansibe oli mwana mtoto nabakuza myaka 18 oyagala bansibe sisobola zaala wanazaala ojja kumpa omwana wange nengamba ajja kuzala mulanga sirina kyakona naye sirina solution yonna nembeeraawo olubuto ne lukola ki nga lumu 2012 nga lumu olubuto lwasiba nga lunnuma brother wange omu yali azine mukazi omulala yali tazi omukulu ne lunnuma kati mama wange ku makya ne bagamba omwana yasuze bubi bagenda out ne bakoma basanga olubuto lunnuma saalya nga lumu January 2012 saalya mama wange n'agamba tugende tunoonyeza omwana eddagala ne bagenda kunoonyeza eddagala bwe baafuluma we bati nga tebana bakutuuka kyemmanyi walako olubuto n'enfuluma wabweru nempushinga omwana nga yafiiridde mu lubuto myezi 7 ate mwana mulenzi kati nate bwe nalaba omwana nempita mu kabrother wange nemugamba okimanyi mbadde ndi lubuto nagamba okakasa nemugamba tuyogera omwana namuyoola namutwala mu ttooyi ate nakakitegeera nti bw'osuula omwana mutoyi toddamu kuzaala ayinza mukama yansaasira zadde n'abaana kati bali bwe bagenda kuviira mu ddwaliro basanga mukazi nga ndi mu buliri nebasituka nasiba nga lunnuma n'ekyo kiramba bajja kuddanga nebasa kati mukabrother wange nangamba tomera mpekeze banaleeta bw'oba omanyi oyinamu akasenteko ogenda okola eki ogenda onyonyola omusawo akuwa eddagala eryoza mu lubuto kweyekaala akasente nali nkayina ngiye bitwala musango nga manyi yagenda okukola ka shopping k'omwana nga olubuto lutuuse nga ze neekuumisa nengenda omusawo ekyembi nagenda ku musawo mu tawuni yafaawo naye nga amata gava mu mabeere kati nze mu buto bwange naye nalwala amabeere mama yagamba endwadde y'amabeere atezeemu nze nga mabeere gange gava muki amata yali ndwadde naye eyo naye nakitwiti nga neewona nemugamba ye nembeera nga nyiga amata naye nga kumbe nzijjamu olubuto terwampisa bubi lwamala okuvaamu terwampisa bubi nengenda awo mu sente yowaffe omukazi omusawo nayogera ajjemu olubuto nebituuka ku maama naga mwana nga tajjangamu olubuto yarujjemu nze omwana nomubeera n'olubuto lwa wiiki zemba nalulabye tekisoboka era maama akimanyi olubuto saalujjamu naye lwejjamu naye sigenda alujjamu nakuba naye sirina solution kati gaayi bwe yategeera nti nabeera nga abuuliza oli yazadde biki ngu tabangako olubuto nagamba olubuto badde luzize myezi 7 asa omwana wange naye ate banange abazadde abakuza abaana single mother era nsaba mukama mpa omusajja omukazi yava yenajja n'azuma maama ojemu omwana wange
ujemu warawo olubuto lwange maraga omwana nga talanga ko olubuto nagamba gwe wali jemu abadde alina wadde na 10 tosobola kungamba ajemu olubuto atonga olubuto lukuze lwa myezi 7 gayira wavuma mamba nange nenswala kati omujanuari awo nwabeerawo youth conference mama nagamba mwana wange genda okole ki tusabe nengenda mu youth conference nenkomawo byuko oli gayi wa boda yali anjagala nanegayirira nagamba ekyalo kyonna buli omu gwalaba nga gamba nagamba baganda bange banegayirire tudde mu biki bikinze yali anjagala nagamba ajja kufa nga azunga ndya muloga nze mwanga gayi najja nakaaba byuko yali angulidde engoye nakolaga nti azinjijako yo gayi ajja nagamba engoye zange nenzumwa ne mama nga wali banange kyenakola maama bannaye Katonda nsonyiwe natwala engoye zo murangamba yize bulijjo mbadde mmanye engoye gwazegulira angeri gye nali nkolamu oyo nedda zange zo yazimugulira ye gaye yasooka kuntwala ne mu tawuni yewaffe nendabako ku kolansi nendabako ku tawuni nali simanyi bya tawuni bannaye oyo gaye wa boda kati nenga mama omanyi nava mu youth conference senior 3 times mama mutusize essomero nangamba awaffe waliwo director nga idesumbi bana bayitamu mu byalo banoonya abaana kala lisina report agenda ku report ya second term alina position enungi ebampa ina ka half birthday nengenda kusomero esomero yagenda meri eyo mu kyalo tebamanya nti nze nali nvudde no mu tawuni waffe mu tawuni nze manyi kolansi manyi tawuni manyi amasanyalazi naye nga bali babisi tebamanyi amasanyalazi tebamanyi kolansi nentuuka eyo nendaba challenge banange nahantama naye nengamba wayi kangume juka nabene waffe nga ndi ku service conference ya nebe yankyusaamu kusomero okutuuka mu ssomero liri bannange wankiyite kiki n'omuwala yali yayogerako wanene nga be bawala basula mu balenzi abalenzi basula mu bawala ika tulina naasikaali kati nze gundi gye banteekamu doomu kale nze nali kukwagawa nali nakula bulungi bannange ate nga waliwo n'omuvubuka yava ku kyalo kyewaffe n'atwala ekusomero agamba bamuyita roundabout nze nali ngobaki ng'abantu buli omu antunuulira baana tukwekyoyo ekibi simanyi ate nze ng'amanyi birungi bannange abaana ne banjagala ekusomero nze nga mbeera n'abalaalo naye fesi tebafaanana naye nga mbeera n'abalaalo ne banjagaza baganda baabwe ne banjagala nze nga sirina muno gwenkola bandeetera posho abanywereza uniform nze ogwebange lwenyambala buli omu alweyanzika engeri gye nali nakolamu bulungi era mama yali yampa bambi yali yatuwa ffenna tetuli bubi roundabout nafuuka roundabout abaana ne banvuma ekifeesi nga omwenvumayo wano sozimu ennyindo yasozimu bannange abaana banvuma ekifeesi banange ekifeesi kyo kibi ne mbagamba bannange Katonda bwete bwe yampanga kati mwagala nze ekifeesi kyange ekiteekewa ngwe ekyo ekifeesi tekigira kufigayo nze nga tebindya nze nga neesekera ngamba kati mwabayinde fesi enungi musagazi fesi enungi nze mundeke nembeera mu balaalo senior 3 negwa abaana ne batandika kundeetinga oba classmate naye direct engeri gye yayanzije eno nga gwalaba nga ntudde naye ng'amugoba abaana yagoba abaana esiparazoni kusomera abaana nga 5 baali bandeetinga ne bante bagamba bali bamanyi taata wange oyo mwana wa director tutugenda mukwana kati nali ndioko ndi mu senior 4 first term nga mukwano gwange ati mmanyiridde mukwano gwange nandeetingira brother we cousin banange okutunda ku brother we n'asinga bano bonna nali njagaddeko ate nga brother we alina ssente era avuga emmotoka z'amatooke ng'azitwale ne Kampala banange gali nandalula nampa ku ssente nze nga sikyalya biposho nga nda ku kantiini baana nga ndabika bulungi nga ngulya obugoye Kampala sinza yali alina akafide manange yali ampita swiri neefuuka swiri ngayina ndaga nti omukazi omuwala bamwagala naye first time we nagenda waggaayo oyo nalwepinga nankwata nanyuza uniform nagenda nagitungisa nakomawo nembeerawo ne gaayi banange ne tutijja ebiseera ebyo gundi whatsapp zali tezinaba kujjuba zaali zize naye nga ntono simanyi nangulya gano agasimu aganene naye nga agasimu ako tegagenda ku whatsapp kagabeera ku Facebook gayi nga nkubira nze nga ngende n'essimu mu kilaasi nga bankubira nga nfuluma n'ebyokusoma nga amagezi ne gakakalira kwaki ne gaba ngayingira mu musajja ng'omusajja takyanzikiza kusoma metro nabawo okwata essimu engeri gye nali nvanga eyo mu tawuni nga bandabanga sereebu nga metro naye aneesibako nga banjagala bakwata essimu ekyambeera n'endala
mama wange iwe nagendanga waka mu vacation nga simu akola ki mu holiday ngesimu amenya enkyagenda kundaba n'endala kasita gayalabanga nga siri online yali ateko kujja ewaffe yali avuga motoka bava Kampala ayitira waka ng'andeetera essimu nakwata kye bayita essimu nayambala bulukagoyo akalungi ate nga kabbeeyi ngoyo gaye amanyi okunyambaza bannange sonze yali roundabout wena neekukanala bannange nenkukanala ddala kati gayi yali second term nze njeje nali mwana wa director nze tebangoba director yali agenda waka nanona fees ate okimanyi zoozo nez'okusondereza nga director yali takasente ka akokubeera mu musawo yali ndeetera akasente nga mama wakwaddeyo omutwalo okusigalemu kati ne bagoba abaana kati bwe bagoba abaana ebiseera abaana bali balina Facebook nga badeetingirako abasajja e Kampala abaana ne bangamba ffe batugobere naye ffe twasasudde naye twagalako ebba tugere tumitinga abasajja baffe e Kampala naye ngamba nange lwaki nange sikubira gayo no w'amatooke gyali natwalako e Kampala agamba mukubire kutugende bannange nenkubira gayi nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa mwebale twesiga mwebale tuwalira ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka ironing boards tutunda curtains tutunda bed covers tutunda door mats tutunda amatawelo tutunda pillows tutunda wardrobes ez'omu kisenge night wears air furnitures ebitebe by'omukka emifaliso egy'omukka carpets tuzina byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga cheap hardware ne Shell petrol station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0707219988 natwala ku Kampala kama mukubire kutugende bannange nenkubira gayi nangamba oyagala tugenda ko ye njagala kweba director yali tali ewali okundi secretary basa nagoba abaana be yagoba agamba tona bakusosola fuluma nze nagenda fuluma ngagenda wa ewaka simanyi oba yandabanga ndinyi ekimotoka ky'amatooke nalinnya ekimotoka ekyo nga nali nakakitulamu nga maze essaawa 2 nga tuli kudde eno e Kampala mama nankubira essimu nagamba mwana wange bakola bengolinnya ekimotoka ky'amatooke ogenze Kampala nakutuma e Kampala naye mwana wange toweerabira byonkoze bannange nakaaba nze Kampala nali igo kulaba ebitaala nali byebintu te Kampala kola sanali nyimanya sanyazi nga manya nga njagala kulaba ebitaala nga byebintu te Kampala gamba bannange susu family saabira bayo saabira bebitaala netutuuka simanyi Masaka eyo mu embassy zit embassy babyali biche ebyo club eyo bali bagita batya nga tugenda mu club twagenda mu club sayimirira netugenda eyo gye twasula saategeera netutuuka nate jukira nga sidde mabega sidde kusomera mama yategedde oliwe motoka nagamba tulina okweyongerayo jukira tulina okutuuka e Kampala tuguze amatooke ennaku 3 tulyoke tukomewo bakitegedde nakafuluma bwente essomero mama wange nakitegeera nengamba Juni nagenda e Kampala bannange sina kye nalaba nali simanyi Luganda sina kye nalaba nze nakaaba bukaabi ne batunda amatooke nateete nangamba wano nateete wano obusega nenga sina kye manyi bino bitaala byobadde oyagala kulaba laba bano aboogera Oluganda simanyi Luganda sina ne kyanali e Kampala nnaku 3 nanywa ali njagala kajuisa bali bakayita batya kaona ke nanywayo mpaka nkomyewo ewaka kusomero natuuka ku ssomero nasanga ebintu bakoze eki babitadde mu sitowa bangobyedda neza y'ebisomero abaana ne bajja ne bankabira kumbagamba roundabout waffe bannange obadde olinga kyakulya tubadde tutunula kukweka tugenda kutunulira kwani n'obadde oli bukyebbeeyi wanene buli omu abadde obuvanga eri oba okuvaawa buli omu ng'alaba entambulayo wena ng'alaba agafiga buli omu nga baana baneegomba oba mukazi oba tica oba ki nze nali ndabika bulungi ate nga ndi muyonjo abaana banyoleza ne bangoorera enje gye nali mu akasente abaana ne balya ebintu byange nenvaayo nenzira waka kati jokera wenzize waka nga ndi lubuto nno nze nga simanyi nti ndi lubuto okutuuka ewaka nangamba tukicommunicatinga naye nange ngenda kubola bagenda kusuusha ali mwana muto ogayi n'abulamu neyeekweka ne bamunoonya director n'abula kati ng'amaze omwezi nangamba jangu nimugamba okimanyi nsirabye egumu zange nagamba jangu nkukebere naye togenda kujja mu lubuto lwange olina oluzaala
nengamba mama wange ayagala nsome mama yange yanvuma omukazi yakka omukazi nanvuma bana mama yalese mukubi sijja muwaayiriza naye gwe omukazi akuvuba nakuvuma mpaka kali buli lunaku kudakiika omukazi yanvuma nengamba mama omanyi kangende wa sister wange bambe sister wange oyo mwagala nnyo lwakuba yankola bubi awo mu maaso mujja kuhawuliriza nengendako wa sister wange nankansolinga nagamba muto mumanyi mukuma nenga omanyi sister wange kangende ndabe gayi wange baye tunya gye tulaganye ntugenda nensanga gayi wange abwekiro netugenda netukebera olubuto ng'olubuto weeruli nangamba tojja muntu bayinza njagala ludda mama wange ajja kunzita wategera nti bangubye ku ssomero ndi lubuto ndi na lubuto luke nina okuddayo yali second term nali muze okolamu okwo nina okuddayo nkola exams final exams nagamba wakali kyoyagadde nangamba osobola kubeera olubuto n'okola exams ng'olubuto ngamba nzisaagala olubuto netulugjamu Wagayi yanyiga nagamba mama we kagundi kajemu olubuto lwange ngambe kajemu olubuto mani mama yali amanyi mama kyakate yanjagala nagamba ffe abeve mu tawuni eyo tuli bayaaye tuli malaaya abava eyo mu tawuni bamalaaya ekyo waleeta malaaya tuwasa malaaya kati oba ejemu olubuto lwo yeesonyiwe wasa wate bwe yayogera simanyi oba yali awaayiza mama we kati bwe namala okunzyamu olubuto nenzira ewaka wa maama nendowooza ebintu biteereddeze nga simanyi bisigaddemu mu lubuto nenzira ewaka nembeera tubeera nga twogera tunyumya kati newayitawo ennaku bbiri naba omusajja nga takyankubira naye nga baba yanyiga kwa najjamu olubuto naye ngamba nga tuvadde tunyumya wiiki namba eno nga tanyiga naye nga mbona omusajja oba yawasiza ku mutima gwange banange emitima eni gyolaba eyogera banange banategeera nti emitima Katonda ayogera naffe naye tetutegeera naye nga bwolwa omusajja yawasiza nenkubira eriddiira wange yali yamumpangira ng'ali ku ssomero bwe namukubira nangamba bawe yawasizza bwetu bwe nawulidde mbu sooka okubire gundi ajja kunyumira babadde bonna ku mmotoka nenkubira gundi nangamba naffe tubadde wane netugamba omwana yakamugobesa tanabana kumala na mwezi ng'ali waka awasizza omuwala omulala bannange esozimu family bamaada nakaaba gamba nti ye bannange depression is real nenjagala kwetta olwo lunaku director yali afiiriddwa taata we kati mama wange avudde ku church ng'ayitidde wa director nasiga waka nfumbe langi naye sisabye yagenda okuva ku church yajja asaba nga 12 yasanga fesi yena ezimbe nangamba tombulira ogwo migwe gya Katonda yebale tombulira kwate kuba ogende wa Katonda wenenye omwana gwo ebintu banna okoze mbanange nabonyabonya mama wange bambe nsaba Allah Katonda ansonyiwe bambi nabonyabonya mama wange era nkamba fuka mbere ningamba bana bange nange tubonyabonya nga nabonyabonya mama era mama yagamba kyonkoze n'abaana bange ndakikukola era nange nkisazamu nkisaza mu linnya lya Yesu nengenda ku church nensaba nentuuka mu mazzi nengamba bange oli mazzi munonfe kabrother kange akatubambe kali kafa amazzi tetumanyi yakasola amazzi kenzirako kali kafa nengamba nange ngwe mu mazzi nsange brother wange nengamba sigenda kufa nenzijjamu akalayi nenkasola mu mazzi nengenda ku church nensaba akambazeko emabegekaawo nemukubira gaayawo bwe nakitegeera nti yawasiza nemukubira nangamba bannange saasira yangamba sula ensonyiwa bannange nsonyiwa ojja kuba namba 2 naye ng'oli omukazi bagenze ne bakyala bayateekayo enti 3 ne bakola embaga yennyini naye nze omwana w'essomero yali nalulungi kapaapaala roundabout naye nga bya roundabout ebikyaliko naye bambi abaana bansaasira abaana bakolimira omusajja n'emikwano gye gyamukolimira nengenda ku kyaki nenkabira Katonda nensirayo ewaka mama nangamba kati mbula ekyekyo badde onemunyumiza nangamba nawe namba mukansolinga omuzadde nangamba oyo omusajja naye ali kigwako nangamba nagobesa omwana wange n'atakuwa katiibwa nagamba uwe wanyo abasajja nakugamba wanene naye ng'omuti gyogotisa agamba simu gwe wamukubiranga nga towulira nawe kokalabi naye mama wange nanyina omwana wange omugobesa kusomerera kitumu owasiza naye ate yalinda tesi nomala simyaku n'okola exams n'alyoka awase kati nengobera sister wange oyo bambi nagamba jangu obereko ewaka obereko wange mama nagamba sirina sikutuuza genda okuwerera genda wa sister wo balina sente akuweerera nengenda wa sister wange yali mufumbo nangamba omanyi wano togenda kubeerawo sister wange bbawe omusiraamu kale tabeerawo nagamba wano togenda kubeerawo genda kufunira akayumba obeeremu kasita wano bakola enguudo
bano bapangisa mu nyumba zange bapangisa bange ogenda kufunirayo ki omulimu na ne third term ebe otuuka ogende ku ssomero ogende otandika okuzona abaokozeyo ogende ku ssomero kweka tandike kwewerera bali bampa emitwalo 27 nenfunawo omulimu salwawo nafuna omulimu nentandika okukola third term nza ku ssomero neteekayo nagamba assistant zikyagala kusoma kati ngenda kusoma kinze ndi wano nkwata sente emitwalo 27 omwezi sibyagala nenkola saagikola era sadda ku ssomero nenkola kasente kange bwe nfuna emitwalo 25 nga njuwa maama yasigaza emeka 3 ku mulimu twali tubba buli kimu kyonna kyaliyo maji sabuuni muceeri nkoko byennyanja n'embizi byali ziriyo naye embizi sibba nga buli kimu buddo kati nze wa sisita wange njasta agula ettooke nebyokukozesa biri waka nga mbibba ku mulimu kati nga bwemba bawenga kwali nga teka ku boda nga babindeetera mu kayumba kange oba abaana ne babindeetera naye waliwo aka distance kusanga mbe nanjagala kampazeko emmotoka katono awo olubuto nga ngenze mu kayumba kange ako ntansi kwepangisa ndaba olubuto ne luntabukira nembreedinga katono nfe na breeding ebbafu nga 2 nalaba nga ndi mu kitaba ky'omusaayi waliwo awo akawala kalipano kankali kaze kundaba nekasanga ndi musaayi nakangamba obadde kingamba najja mudde olubuto lumaze omwezi kano guno gwakubira oba naye lwasigalamu biko omusajja yawaliyo wasadda kati sisita wange namukubira sisita wange osimu nakuba sisita wange najja n'omusawo nateeka ku cupa z'amazzi n'enkala nali mpisawo ennaku nga 3 kwe kufuna omulimu entandika okukola nengamba sisita wange nagamba badde ofudde omusajja yali amanyi olubuto lwavaamu yali agenda kukitegeera ate nga wakoze eki wafudde entandika okukola obulamu ne butambula bulungi nga bwe nabubala akasente nkalina nenfunawo boyfriend omulala nemwagala nengamba bannange onerabize byemabega biki nentijja negaayo nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Ngabiri ne bamukyusa bamuze Kampala. Communication nefa nesigalawo nga sina gaali kati nali ndyoko nga wana maze exams nengamba bakisi nali nawandiika twayitino obutabo bwaffe bwe tuwandiika bwa notebook ng'oterekamu ebintu nenga ne muka notebook kange nsagamu enamba ya mukwano wange mukwano gwange yampangira okusajja nakati era tukyakommunicating nemuga mwana gwe n'omenya layini banange endudde nga nkunoonya wamwe simanyiriro biki naye njagala kunoonya. Oh my god byerabidde kampazeeko emabega katono nga ndi awo mu kampane nakubeerako mukwano gwange kati kale nga nfunye obugayo oyo omulala gwe mbagambye mbadde ntijjisa kati nenkubeerako oyo sisita nga njagala mubulira bwe nafuna omusajja omulala muganda bwe yankyawa nenfuna ki omusajja omulala nangamba jangu tukole exams tukuliddewo pate biki farewell pate jangu tukole exams nimugamba nedda ngamba sigenda kujja kati yali oba yagambako oyo omuwala yali amanyi before nga gayandeetinga naye nasangamu ekifaananyi kya Albi nemubuuza omuwala ngaamumanyi nga ogi wange nagamba just boyfriend we yalise ekifaananyi yabadde asomye nakiteeka waneeno ngamba okay nekitwala easy naye ne bangamba yamuwasiza kati nali ndi gwe namala kwogera n'oyo omuwala oba enamba yagumuwa oyo omuwala nankubira nangamba gwe nnyabo roundabout
wadde weyita wakabi wanini yali amanyi kwa yali msinyafu yani form 3 nanga wadde weyita wakabi anti ove mu town kati nga bakuleseewo zo musajja yankubye embaga nanyonyera buli kimu natwala ebintu ewaffe nakati ndi lubuto lwa myezi 2 kati golyawo bisonyiwa omusajja wange nze muntu nze ndi mulalo naye saamuddamu nze simanyi kuyomba n'abakazi bambi kati nemuteeka mulawudi ngamba wulira gayi yanzibeko omusajja n'abawala balete kumakimanyi nguno nadduse nakusomero gayi yademisiza okusoma nembiteeka mulawudi ne bagulira bagamba balete kusoma ekaseso ne bamuvuuma ne bamuvuuma agamba kakakusiyagala ofenako biki nze nga nsensega omwana n'addamu n'akuba nenziramu nemba waabawala nze sirina kigambo kyange kinayogera nze bigambo byali byanzigwako gayi wange nali mwagala kati olaba omukazi ali eyanvuma nze sirina bigambo by'okuvuma n'abasajja naye nze alina empisa emu ku basajja naye ku bakazi sirina empisa emu ku bakazi nze simanyi kuyomba n'abakazi kati nenze nenkubira gundi oyo omuwala nengamba lwaki owadde mujja wange ankubire nangamba essimu yange tubadde tunyumyawo najjamu essimu biki nalyoka nagamba kamulumi njagala ojje wanene ngenda kuyira asidi ng'ojja kukola exam lwete nabakola exams ngenda kuyira asidi pozi tojja mu center ate mu center nimwe tusenna n'amazzi nga ketutwala ku ssomero twali tugasenna mu center nga tulina zitapu ngundi mu compound yedda twali tugenda mu center agamba nja muyira asidi oyo omuwala si agenda kudda bawangaddemu amulabe baddemu kumbe ezo omukazi nze nyenga okudda ku ssomero nakoze eki nabyesonyiye kati aho nzireyo omuwala we naye mwesonyiwa kati nali ndyoko nankubira nangamba namala ndi mu vacation eno e Kampala biki nangamba guno guli gutyako guli bulungi nangamba okimanyi bbaawe abadde ansaba enamba nengamba yaga kuddamu omuwa enamba nagamba yansabye sente yansabye enamba nampa n'emitwalo 5 nze namuwadde enamba bwabanga akubidde abo mukkirize muwe kyansi mwogere ate nze nange nali mwagala ke nga sirina na omusajja mulala nenzirira gaye nenzirireyo fara mutengu fara bannange obutamanya buno nenzirira gayi nanegayirira nankubira nanegayirira nagamba njagala kulaba nengamba oke jangu tuwe meeting netufuna we tutuula nakaaba nanegayirira nali nyina akajaketi nakanzita nagamba kampempe biki kawonchaye fune remembrance nekamuwa gayina kwate ntale 10 nagamba bona bangukkiriza olwo ng'omukazi yafuna omukazi ne bayawukana yazaala omwana n'afa n'abaana ne bagijjamu n'anyumiza nze oyo omukazi yali si wange gwe wali wange kyovula n'abaana bagimujja nengamba kati mmwe temumaze wadde na mwaka nagamba tetumaze wadde na mwaka namupakinga ekirungi nali namugula nze ne balabanga yakwatibwa okuzaala nze nga siriiyo yazaala nga siriiyo abasawo bamukola obugambi bamukuba emikono ate nekinyuma nengamba mama ate situbandijemu n'abaana n'asigaza omwana kiwala kito bambi nange nembivaako nagamba mama amanyi gwe wamuluga nengamba nze tayisiinyangako namusabo era essabo nalirinyako nga nzija wano ku ddungu naye simanyi nasawo okufaanana manegayirira nanzijako akajaketi n'akatwala bwe yakakola yabikoleramu nga gayisobola kumuddira namala naisika bulungi omutima gwange kwa yankola bintu mama yagamba boddamu diringa n'oyo gayi sigenda kuzaalukuka kati gayi ate wabitameka teyandemesa omulimu nagamba ngenda ku emitwalo 3 nze ndaba abawala bakola mu saaluuni balabika bulungi engeri gye nakulemesa okusoma ngenda ku emitwalo 5 ngenda oyiga esaaluuni bw'omaliza esaaluuni ziyenkuwase nengamba nino good idea nange nengamba n'omulimu gwadde kuntamya nti tuzemu mulaavu bwajja ku meeting ampe emitwalo 5 yali agaba ssente oyo gayi ate yali azirina baami ng'alina ssente nalya ssente z'oyo omusajja nengamba maama ze mama okukola kuntamye yagala kusoma saluuni anti yali amanyi nina okusente bwenterekayo kumbe sente zenkola nga nziwa maama naye nga tamanyi sente zebiki zenkolera nangamba oke oba osazeemu yagala kwiga saluuni genda oyige awo nenvaawo nengenda mu tawuni yennyini ewaffe nempangisa akazigo kange n'akasasula ng'abeera ng'ajja nga bwe yali ajja mu weekend omulundi gumu nange nentukayo nenfunagayo ewa booda bannange ez'omuwala yali ayambala naye sambala ngoye za bbeeyi awo engoye zali zakendeera ngenda mu katale nga ngulayo okusikapu kane ka 12 akabulawuzi ka 10 nze nga ndi tukazagulula
akabiri kiri akagato kange wansi akabaki naye nga abakazi banyumiriza kazi yali andabalere enkya nanyumiriza ngamba mu lwe waruze naye nga nyambadde ku misatu oge mazima bannange ng'etawuni nze nva mu tawuni embalala nga banyumiriza ne bagamba nange abo omwana omulungi yakula obulungi ti mukazi si musajja nga buli yonna wenna antunuulira fesi yange si nnungi naye nga nali nakula bulungi bannange nze neegombwa abantu n'ab'ekukyalo gyenva buli wamu nga buli omu ayagala ndayo bwenseka buli omu ayagala buli omu yali agamba nange neegombako amannyo gwe malungi amu baneegombako amannyo amu baneegombako entambula amu baneegombako figa banna terabe nyina ekyokwaka bakazi basajja nze nagendayo mu tawuni nendanga okuyiga saaluuni nga sitambuzangako bigere nga abakazi banyumiriza mu kkubo luno olugoye waluguzeewa bannange lumpe bw'oyanika engoye ku waya ng'ogenze ku moto genda sango nga bazibbye nze nali nyambala olugoye lwange lwalayisi naye nga kagattuko ka bbeeyi ena bagamba nzisambala nigiina nembeera mu tawuni ekyo ekifuuka ekya boda nekinkwalina nenkirima nze nyina omwana w'omulenzi buli wiikendi nyina okuba nga ngenda juka buli wiikendi nga ngenda wabba wange ate waali wala nga buli wiikendi ngenda w'omusajja wange kumwoleza kumwe banange nayo z'amajiini naye alabbi kati oyo gaayiye ng'amanyi ngenda kulaba omwana wange ono wa boda naye nanjaga nayampa ku ssente nga ngulira lanchi kale nga mbeerawo oli waatali naye nga gaayi oyo muyinzi bw'omala wiiki nga tomulabyeko ogenda we ng'alina abakazi nga bunaku akyusaako nga bwakaaba nga bwajewa awo bonna mbabuulire sigamba nti bannange katonda ono oba ayagala abantu be nga ddwago ono bw'ayogera teri musajja gwe nali neekebezaako siriimu HIV ate nga tulya baneraye nga tumulira ddala adde kibbi netuddamu netumweyongera n'awaseera netuddamu tumweyongera oli mukute n'abakazi era netutugiramu netweyongera panera n'agamba balimba kyayi najja ewange mukazi gwe kange n'abeerawaawo kati nze nange bino byogenda wiikendi ne saaluuni oza nagimala oba naweyigayo emyezi olw'esatu. Love story ekyagenda maaso naye ku Aisha Furniture Mart ebbanda obeera otuuse ku ssemaduuka owa furniture oyina dream furniture wo okuviira ddala ku bitanda ebyabakulu ebitanda eby'abaana njogera ku dining njogera ku ntebe njogera ku wardrobe sideboard center tables njogera ku madirisa nzigi miyango furniture yenna ng'oggyeko coffin ku Aisha Furniture Mart furniture waabwe olw'okuba mulungi nnyo ojja kumutya ng'olaba wa bbeeyi nnyo kozesa promotion egenda mu maaso kati esigazaako ennaku ntono okuba ng'eggwako 50% discount wajja n'okyala n'okola window shopping ekibajje wakisiima furniture bagenda omukulamulira akabbeeyi nga $10,000 wesikamu njagala kukutegeeza kati ddayo furniture y'omu owa $10,000 mu promotion eno omutwalire ku $5,000 furniture yali wa bukadde bubiri kati omutwala kamu yali wa busatu kati kamu kitundu yali wa kamu kati 5 biri ku Aisha Furniture Mart ebbanda ku screen nga bolaba alina ennamba egi munoonyeko okumanya ebisingawo sasula otwale ekibaje ekyo oba sasula ng'odipostingako mu kiseera kino ekya promotion okole payment plan kibeere nga kiggwa kati nze nange bino byogenda wiikendi ne saaluuni oza nagimala oba naweyigayo emyezi olw'esatu saaluuni nentama buli kaseera oweewuuba mu takisi odeewo omusajja kuweereza mu musajja n'agamba biveeko jangu nengenda mu Musozi Mooni neefumbiza bannange bamaada nenzira mu kafumbo nenkwata ebintu byange nempakinga nembiwa boda nenzeemu ebyo naazigyamu nengenda w'omusajja wange laba firimu wejjira Kadaanyi Makassa nengenda ewa Gaayi nembeera ne Gaayi kana akatuuka wa Gaayi bwenti nali mazeeyo wiiki n'atomera n'ata abatani boyiwe n'ata n'omwana jukire mu kutoka yali siije ne bamujjako ne bamusiba n'asasula n'atunda yali alina obuntu bwe ya n'abutunda n'ava mu kkomera bwe yali atamidde jukira nga ndi mugole saanyulako yadde bugole yadde n'atandika okugega anti yali yagamba mama we bwe yampasa n'agamba bwe mukazi wa kisanze ya kakawala kali kantamatama n'ampitawo n'erinnya yampita si yaleeta oyensi yaleeta nakugambe eyo mutawuni tebawasayo omukazi era n'oweesibako akakawala kati leero ebizibu bekakuusa obadde nga tonabakawasa ng'obadde olina omulimu obulimo gwa Gaayi bannange n'abazadde mu kisonyiwe omuntu kuba muntu kwagala muntu naye maama beerako rejected
gayo omulimu ne guggwawo yali avuga motoka n'adda kati kumukozesa naye nga tanse kupakira amatooke ku motoka nga gwakola nga gwayiyayo bwatyo naye nga gayo wange nje nali mushangamu nange nga simanyi vanirayo bwafaanana kale nga simufaako kati laba bwengeze wa gayo oyo joka nali nyina oli wa boda nyina oli bwengeze wa gayi yakwita yali ampita suli jangu bw'omugamba nange kangende ngendeko mu bathroom maama ogenda kujja nga gayi ali mu buliri agona ate bwe kikinaga amaze tempala nnyo nengamba jokera govudde eri bwe nooyakirira osanga omusajja nga we yayeebise nga yo omusajja okuddamu kutundula vanilla nca oba yakolangako masturbation zijja kulimba nga nca ate ng'ali mu mudde ennungi bakugamba bwe yali akugamba he oba oli mu kufumba n'akujja n'akusanga mu kasitowa n'akukwatako ayagala otandikiraawo nengamba bannange naye ate byembi n'afunisa n'olubuto naye manyi n'okuzaala kyalo katazaala naye munnange bazaala abo abantu nembeeramu obufumbo sirina kyenyumirwa engamba edda nga saabira waravu yali yanziba amaaso kati twali tuliwo nga tutudde tuli ku TV nga waliwo simanyi baataye bakaziire nengamba lwaki nga tunyumya naye musajja wange tugenda kukomawo nze sirina byempulira bw'abanga ogambe kokikola enwootyo tonaabi tukoze eki dakiika emu ne dakiika tewera nga we omusajja wattu vanilla yamaze ettaka agudde wali ng'afuluuta ngamba naye mukama kato era naye wamanda munansonyiwa okuseka gayi netubeeramu eyo embeera omusajja n'atandika bwe namugambako yali musajja musibise n'agenda nanyumiza mikwano gye ngonze nagamba etambala nze bampita mu dda mama we yali yangamba nze ndumala yeye mu tawuni kituufu nankyawa ne mikwano gye ne bongerezaako gayi natandika okulyangata mu nnyumba nga tayogera nti yali musibise nga omusajja nga takyajja bw'omukwatako ate bebi biki n'agamba wangambe sikola ki sikyo tonjagala ebyange tebikola ki oba tebikola biki n'agamba kati njagaza kigendo noonya abakola kyabakumala kumbe gayi nga ndi lubuto banange nensiiba nendera ku maviivi nensabira omwanya sifa abalimu olwakaranzimatiki baba abanyakatuliki nensaba nenda ku maviivi nekaabira katonda ukanga gayi nefumbiza naye nga talina yadde nakirowoozo kyokugamba gende wakalabe ne ku bazadde bange n'abazadde bange temanyi ne gyendi olwo nga neekwesa kati jjukira oyo omuwala eyamuwa enamba mulamukazi wange n'afumbirwa gayi awo olaba baali bakola mu mmotoka y'oyo boyfriend wange baawe n'avayo ekampani n'afumbira naye waliwo omusajja omulala naye mukwano gwe ne bawasa omukazi kati ffenna ne tusanga nga twemanyi abawala nga tumanyi ffenna twasoma ffenna bannange tulina embuto ne tufunula omwezi gumu naye nga bali bababaaba babalinako laavu ne bagenda newabe ne bakyala naye wange wa anti nze natuukira mu busibu omulimu ne guggwawo omusajja yali avuga mmotoka natanga kupakira amatooke nangamba sente nzoyagala nzijjera bali emirimu yaabwe etambula bulungi oye mpulira kati omusajja emmotoka neegaanira ddala ne bamuma mmotoka nawe n'atya nagamba n'atta abantu biki kati yali valentine tuka twali bagole ffenna tuli mbuto natwazaalira wamu ffenna basatu twazifunira wamu ne balinga babba baabwe babagulira obulabo babagulidde empale babagulidde zijiini naye nze wange nga talina kyangule nengamba naye bane nga bansaliza alabagunkyangulidde ndaba ekirabo olaba biki naye nze wange nga talina nangamba bali balina ssente nze olaba nkola omukazi oluli omusajja nali nkola emitwalo gyange 10 kati nkolera emitwalo 5 kati olumba nkola ng'obusungu bwonna yabuteeka ku nze nemugamba leero nange nali nyinamu akajanja ate njejera nali nvudde mu tawuni enviri zange nga ndinya nengenda mu tawuni wenzikolera ate nali nyinamu obusente yali ampaayoko ku busente yali ampaayoko ku busente nengenda mu tawuni nensiba enviri za valentine neziragamba naye obufumbo bwange teyangulirako wadde n'akakoyi esente zanakoma nga ani nga nkyali muwala naye bwe nayingira wakazaabula teyangulira wadde kagoye k'obugole wadde kalabo ka valentine banange ne kannuma nze nengenda nesibisa akaviri kange banange nali ndabikako bulungi banange nakegomba okasibiddeko oyo mu tawuni nagamba ate mwe maama ab'etawuni emusobola nagamba utaddemu emitwalo 2 transport ko ye nze nzitaddemu ngeze ne bansiba nenkomawo nasiibayo olunaku lulambu
ate ne bba wange yali tabeera na waka olwo ng'atandika olusajja ku makya nga ne banne tetukyatundulako yadde kayanvaako ne ngamba kankuza olubuto lwange oba lwali myezi olw'esatu ne mugamba naye njagala agendako twali tulinayo zaakaliyoka twali tubeera mu ssenta n'agamba ngeze nkulabeyo bwe nkulabayo ogenda kubisira ogende nte nange nali nyinamu amara ne ngamba nyina okugenda out nakula valentine nsigale mu nnyumba mukwano gyange babatutte babba baabwe n'agamba nawe ogenda bakuwase aye alina omusajja nga bagenda bakuwase yene wakatali yali out ali yapepeya n'abakazi be abalala nange nalukwako n'agamba agenda bakuwase wezaawera ssaawa 7 nengamba nze ngenda out zaawera ssaawa 7 nabeera ku TV ssaawa 7 netwala nalina n'emikolo gyange nengamba kangenda nenywa ku kenge nengenda nengulayo kenge nentabula bangi bon 7 ne bia beero oba kiraka beero alinywa beero ebiseera ebyo baginasi nentabula kati nengamba eyo mukwano gyange balina babba baabwe munkwatireko essimu ngende manji netawulizeeko maama siddanga mu ndongo naye sonyiwa endongo kwolwo baali banzisa gaye yanduza enveezi zembagambe zaali zimumetangika gaye nankwajuka nditukuta yali ayagala kunwepinga nendwana ne gaye juka nali newese wentu ng'obumanyi ebyalo nga newese munzikiza ngenda kufuka munnange gaye kyeyankola mbe teyandwepinga nanyuza blouse nanyuza empale wena nankwakwa face bwe yagenda okunteera waliwo yali aze kufuka n'atulaba n'atutaasa jukira bange bwe yandaba nyingidde mu kibaala n'adda waka ebintu n'apakinga n'abiteeka mu kasitoowa yangamba bw'ogenda mu kibaala kugenda wamu nindowooza sakati bwe yandaba nga nzija n'andaba mu kibaala ye n'agenda n'apakinga ebintu yange n'abiteeka mu kasitoowa bamukubira essimu mu ssebo omukazi waali wano mu ddwaliro nga sirina kyemanyi bwe nanzirise najja nagamba eno malaya ebadde kola abasajja abasajja nali sibamanyi ebadde kola bana abasajja malaya wekundi wembalala adde akola abasajja alesebwa malaya bweno yali yamukola sente oyo gayi yali yangamba kupanange gayi nampayiriza panange naswala nakubira maama nagamba nze muwala we nzaamuyina nti yali alina enamba ye muwala we nzaamuyina bamukubye bwa malaya bwe banange mama najja ng'akaaba banange nkapisa mama munseko n'omukama mama nsonyiwe mama najja ng'akalaga omwana wange n'omusiza omulemesa okusoma era sinoddamu n'omusigaza oba yali malaya era kitewamuleka dda biki by'omukoze lwaki mukozesa abaana babende mama n'akaaba omusango naguteeka kwoyo gayi najja nandaba nakabala omwana wange feesi yona nga feesi ezimbye jukira ndi lubuto lwa myezi oba yali ena mama nagamba ngenda wa chairman kati ngenda kuwabira wandebise omwana wange okusoma omusango guli kugwe nange naguziyako nitugenda wa chairman era bituulamu mama n'abinyuma byonna omusango negusinga negukira omulenzi nange gwankwatako naye saidi nebagamba kati nolaba ono omukazi nakuwabira bajja kusiba ogweyo walemesa omwana we kasasiro zonna zituse okululu lwaki oba omanyi wamuwasiza omwana omanyi omwana muto lwaki tewamututte out ng'abaana abalala yabadde ayagala essanyu omwana akyayagala essanyu nagamba nze ne muwala we sikyamwagana olubuto lwalina si lwange maaso ga chairman nagamba si lulu nebagamba nondi na lubuto lwa myezi 3 nagamba olubuto si lwange kyakaba babadde abba ku ssente alya ku ssente ne mama wange yali yangamba ngweyembala tewajjayo omukazi bazimalayo nange nawulira nfa gayijukira amwagala nengenda ne maama nagamba otubuto ekyo tukijjemu nenga mama nze sijjamu olubuto mukazi nali nakajjamu bbiri nga mama nze sijjamu olubuto mangenda kubanga mama mwana wange kujjamu olubuto ogende Dubai waliwo mukwano gwange gwendasoma naye nga yagala kuntwala Dubai nagamba nkufunira obukadde 3 mbyerone ogende Dubai okole nenga mama ate sitekanzaala omwana wange yeri mu Dubai mama nakajjamu embuto 2 zotamanyi asa abimugamba ebyo sabimugamba naye nze kumupima gwange ngamba nakajjamu embuto 2 zotamanyi kati wembanga lundo lwenyinamu mama nayagala kujja munengamba nangamba naye lwana gwe nanvuma ng'amazaawo omwezi nga gumu bawange oyo ne bamukwata n'omuwala mwana wa sekendwe ne bamusibira eno ewaffe bankubira essimu ab'okukyalo bangamba bawo bamusibye ali mu eyo sayidi z'ewammwe oba oyagala genda omulabe olubuto lwali mu mwezi bamukaaga oba 5 naye kirabika amazeyo omwezi nengamba kangende ndabe bba wange mukomera nengenda kulaba bba wange mukomera nandaba n'akaaba mbagamba okutenda akaana k'essomero olina nakano zina bye nayogera
ngamba bwe nayogera nti nange yanfunisa olubuto nga nsoma ye bba wange yali ayagala bwana bwa ssomero yali alina akabanja ke ne bakamutundisa bamujjako obukadde 3 n'agwamu yali asigaza kaploti ke nangamba singa kano akaploti nakatunda mukazi wange wangamba ngende wamwe nengaana singa nakatunda nenzija nenkushalira bagenda kuziba nomwana wange goyina mu buto sigenda mulaba bikali yagamba wakyamala wange olubuto sirulwo nanga abasajja Katonda mwebaza okundokola nagamba mwana wange biki amundi mutwaliddeyo ssente nemuwayo mama yampa omutwalo nemulekera omutwalo nemupalirayo emmere n'akaaba nemulekaawo kati bwe yava mu kkomera nagamba baani desuli ekitegedde obukyagala jangu tukuze olubuto naye nga gali tasobola kujja waka kunona mama nagamba ekikoza okuba ntukuzeera wano genda wabbaawo ate nange bbange nali mwagala nenzira wabba wange bwe naddayo nasanga afunye n'emmotoka akolaakolamu banange omusajja n'asitula obwenzi nga takyandabako ate nze olubuto lwali lumwagala banange muve ku mbuto simanyi nga kasaagala omusajja olubuto nga lumwagala gayi nga yantama yaneetama nolwawulira erinnya lyange nga wanda kuwandula kati mukwano gye negimpita negigamba naye lwaki mwana gwe oli mwana muto lwaki weesibako n'omusajja takwagala yagambye olubuto bwe lumala ne lukukwata waneeno agenda kuleka munyumba agende Kampala mu bakazi we Kampala yafuniddeyo omukazi wa n'omukazi gwalina ekampa kibola batakyajja agenda kufira mu nyumba mukwano gwe nfampe yakinga nagamba nkusaasira eyo gayiwe mukwano gwe yakwata emitwalo 5 ng'amaze kuwenaku gye nkulinako ennaku gye nkusaasingiri bbaawo gyakwogerako kwata emitwalo 5 ozire ewammwe kati bwe yagimpa bawange yali azze ngamba kati kaneerwaze ngende ku kitanda ndabe asobola kujja kunnaba neerwaza ekiro ekyo satisanga musanvu nenkola mukwano gyange baali balina embuto nabo ne bajja ne bansitula ne bafunira boda ne bantwalawo mu kiriniki ne bamukubira essimu gwe omukazi waali mu ddwaliro yajja omukazi wange olubuto tebanga wagala kuvaamu omukazi wange bannange biki najja n'abeeraawo naye nga sirimuzibwa ejjukira abaekyalo ne bankwata olubuto omukazi ayagala kuzaala biki nembeeraawo naye mbagamba nze saagala kuzaalira wano njagala kuzaalira wa mama wange gayi n'asasulirwa namalawo ennaku 2 naye nagenda nga sirina mulwadde just njagala kulaba ddala kituufu ono omusajja agenda kundekawo nga bwe yakyogera najja n'asasula eddwaliro asasula ezabwereera nti omanyi oba ogeze mu ddwaliro bakucalinga ssente n'asasula bbiri y'eddwaliro nze ne bamalayo balina ku bbiri negamba kansooke neetereze nakwata emitwalo gagyali 6 nali nyinamu obusente bwange toke yali akimpa nze twali mu kyalo ewaabwe madooge nze olubuto nalya bungi yenda luwowoolo nnyama byennyanja saalya bijanjaalo nti byali bya layisi ngambirira olunaku zange nga 3 omusajja yali takyali ewaka nze nga nzaayeeyira ate olubuto lwange lwandiisa olunaku ndi emirundi nga5 nga ndya mbegoga ejja ne lutuuka eri awo nampaakinga buli omusajja duka yampadde emitwalo 5 nali nnyamu obusente bwange bw'ekikazi nenzira waka nemalayo omwezi kumalayo oyo omusajja oba yali kumuwa ekikyamu bw'omuvaako ajja kukubira amasimu mukyala wange bannange omwana waffe mwesunze biki ozaala ddi nga bwakubira nazaala we anti ze zange ab'embuto zaali zimala ne zibawo ng'akubira mama bwakuba nga sindikwata ng'akubira mama omukazi wange takwata simu mama nagamba omusajja mulungi mukakkamu era kati na mama wange akyamwagala nze yantuuka wamma mama wange amwagalagamba mu basajja ewali ofuna omusajja era omusajja omwetowazi naye nga empisa ze teyampisaamu zakimanyi ebiseera by'okuzaala nengenda mu ddwaliro nagamba mumaawo nga mugenze kuzaala mujja kumukubira ng'ayogera mama nze nga takyayogera nange nze lyantamaatamada mama namukubira omukazi bagenda mulongoosa bambe n'asindika ssente 15 ndaba nalaba ekibebi kye naba ekibeera kirungi kinfaanana biki nenzira waka nagamba njija kunona mugamba totawaana yangamba njagala kunona naye mama aganye biki kusijja kunona nengamba yali mamizi boy nze nembivaako ngamba kasita nzadde omwana wange bw'akola nsinga negenda Dubai obulamu bwange bwonna busibidde ku Dubai kati omwana n'abeera n'akaba myezi 3 nankubira essimu oyo gayi nangamba jangu ewaka nzize nengamba batuuze kunona sigenda kujja nagamba togenda kujja nange sigenda kunona awo n'atandika okweta abawala nga aleetawo emisana aleeta ow'ekiro abawala ne balwanira mu nnyumba ya landlord nankubira essimu nagamba ngenda kusuba bbaawo jangu odde mu makaago
nze nkoyo obuyinza bwa bbaawo nengamba wuuyo bukaseera abakazi bekubira ewu ate we najja tebagenda kunkuba nagamba oli mutuufu n'obwosigalayo omusajja agenda kusika n'obulwadde oba tolina bulwadde weesa engalo mu maaso oba tuweyangamba landlord nengamba nentula nomalagamba nabeera nga gamba kitudda w'omusajja okuza omwana biki byagenda kusekerera nze kinakola natwala omwana ne bamuyita erinnya wa maama we nenkomawo natuuka kana nekeekanisa kwerwaza nange akajanja nenkola bannazaala baffe mami omwana mulwadde nazaala ngamba oyo mwana muleete tuliddamu mumulaba bwakolimi muleete mwana twamulaba waffe naye muleete tugenda kuddamu mumulaba nange nakaaba owe nga njagala mpolereza owa mutabani we batandika okumpa obuyambi yabumpaako gayanga oba toze mu bufumbo bwo sigenda kukola ki kuwadde n'ekikumi mama nangamba genda nze nengamba bulungi maama omusajja avanirayiwe mufu nnyo nze sigenda kutuuka mu bufumbo naye atulya bulungi maama ate ntandike kuwankawanka n'abasajja abalala talina kyamanyi namugambako katono yagenda n'analasa mu tawuni yewaabwe buli mwe nebategera nze simanyi nali mwezi neetunda biki mama we yali yamugamba dda just nga togedde namugamba mu buntu bulungi talina kyankola sina ssanyu nagamba kuva obwedda nimugamba kuva obwedda nze nali sibitegeera nagamba gwamanyi osalako oba osazeeko olina okumanya olina okukola wano ku makya n'olweggulo keera ku makya ogenda olima endimiro z'abantu olweggulo gy'olima ebyolya jjukira ku makya ogenda n'olima ofune za sukaali sabuuni pampa biki ebyo nagamba kuwali buziba nti yali yanyigiriza dda okulima leka yali roundabout abantu ku kyalo basekera roundabout omwala yali mwetowaze nze ku kyalo nali sirimu nnyo byabasajja benayagala bali bawalako ate babamanyi oyo mwana yali mwetowaze omwana omulungi nga tumusubiramu ekintu ne bamufunisa olugo bannange esozimo famire nalima mama nangamba nenfunayo abasajja abandeetinga nangamba woneebaka n'abasajja abo tona totabanga kirungi jja kubanga tekikyatambula kidde emabega bakusekerera kati siba zipuyo okolera omwana wo sozi famire nasiba zipu nenkolera omwana bwe yaweza omwaka gwe guti nemujja ku mabeere nenyingira ekibuga. Mu kitundu kino ekisooka ebigambo byange byandibadde bingi kuba nabadde nkoze ebintu bibino biri mwenda ebyokwogerako naye njagala kusamurizinga mu kintu kimu okugjayo ekinyusi tugende ku kitundu ekyokubiri. Nzikiririza mu kutabagana emirundi 10 ku 10 naye kutabagana ki? Waliwo omuntu azuula nti yakulumya n'abaako byagattagatta n'akomawo n'akunoonya. Nagamba amazima amatuufu gali nti omuwala oli nabadde namwagadde ne nalabye ng'okumwagala tekwawukana na kukulyamu lukwe nembigattagatta. Si muwala mubi, ensonga zange ezimu nnyinza ozeesigaliza. Teyankyaye no, nalabye nga oli muwala ntegedde, oli muwala mbeereddewo. Obumulumulu bwe tuzze tufuna bwe nsobola okusanga ne mu bulamu bw'omuntu omulala ne ŋŋamba nno ebyokutereeza mwana kubitereeza naawe si kuzimba bulamu bujja. Nakkiriza ensobi ze era nga bw'omwetooloola amazima amatuufu gali nti tebayiye muyiwe. Waliwo obutonotono obuyinza okuyitamu butegeerekeka naye njagala omaakinga ebigambo bino tebayiye muyiwe. Njagala kusigira ekifaananyi kino nkiveeko. Olina bizinensi gy'okola. Bizinensi eyo okwata omukozi omuwa omulimu. Omulimu ogwo njagala tugufuula omutima gwo. Kati bw'owulira njogera omulimu bizinensi kampani gwe mutima gwo. Okwata omukozi omuwa omulimu mu kitongole kyo agutambuza adojinga era obeera oli awo direct or indirect n'okitegeera nti omulenzi oyo buno obudde bw'abadde akudojinga abadde ayina gy'abuwa kati akolera ekitongole ekirala. N'otateekawo nnyo mbeera naye oluvannyuma kimala ne kyejjayo n'agendera ddala. Asobola okukubuulira nti agenze, asobola n'obutakubuulira naye nga ggwe otegedde ensonga. Wayita akabanga olaba kati ng'ali available nnyo, alaga nti kati muntu mulungi nnyo, ozuula ng'amazima amatuufu gali nti
eri gy'abadde baamugoba. Waliwo ebyabaawo tebamutema. Ekibuuzo, eri yali agala okuvaayo? Nedda, yali tayagala kuvaayo, baamutema. Baamudisappointinga. Could be bye baamusuubiza bwe yabisuubira si bwe byali. Omuntu oyo ng'onoobeera n'ekitongole kyo bizinesi yo gitambuze bulungi ne bw'aba yali mulungi nnyo. Ebitongole bye byagala waliwo abantu be babeera baamanyiira naye waliwo ebintu by'ozuula ku muntu ng'oteekwa okukkiriza nti ogenda kubonaabona nga taliiwo naye kisingako okuddamu okwesembereza omuntu ono. Ebitongole ebyo mbabuulira tebyagala kuddamu kwesembereza muntu bw'atyo. Baba bakulabyemu obunnanfuusi, obutabeera royo, obutabeera reliable, teweesigika. Oli mukozi mulungi nnyo naye kabakkirize nti bakufiiriddwa kati than okukeera enkya n'obakutula emitima n'oleka ekitongole mu bbanga ne bakwekutulako. Ntegeeza ki mu relationship? Omusajja bw'atyo n'agenda n'awasa n'akuleka n'akomawo n'obitegeera nti kubanga omukazi baamugjamu nabaana. Oli ku shuwa otya nti nabaana wo waali kubanga omusajja oyo ensonga za nabaana ku ye nkulu. Sister ono singa tubale twogerera mu biseera biri ebikadde, mu biseera ebyo ng'ekyo kyakabaawo amagezi nali mugamba nali nga kati omanyi anti oli baayawukanye kubanga ebyokuzaala n'ebyabaddewo nga bwe biri ateekwa okuba ng'agenda kuyita mu prosesi mu kyale mwanjule akuwasa embaga. Byonna mu bikole byonna bitunuulire ekyo ku lisiti y'ebirina okukolebwa. It is a must. Eyinza obutabeera mpagi nkulu kubanga asobola obanga ekyajja kikola naye nga batuzuula ebirala era nga tumuyiwa. Naye njagala kutegeeza nti ateekwa okuba nga akusitula okujja ku leve eyo, akusenvule, akutwala awalala ng'ekyo kisaanyizo oba kakokkulizo. Omusajja yakulekawo n'awasa omukazi omulala n'amuwasa embaga n'akomawo mu bulamu obwo ng'ebyokugenda mu bazadde bo si byawe ekitiibwa n'olowooza nti oyo olina muntu. Mugeraageranye natandise ngamba nzikiririza mu kutabagana oba reconciliation. Naye reconciliation naani? Reconciliation eyo ejjerwaki? Ddala ye yeetaagisa. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Olina by'oyitamu. Nsaba Mukama akwate ku nsonga zo. Waliwo ebikusoomooza ng'omuntu, olemwa ng'omuntu, ogezaako ng'omuntu ne bigaana n'owulira ng'oweddemu amaanyi. Nsaba Katonda abikukolere. Nsaba Katonda akuwanguze ate nga kisoboka. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, okwagala kwaye Katonda n'okusa kimu ku mutukuvu okkirize bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amiina.